the tuni zo comparing ne tuni za Shiba muli balalu muli balamu mwe wala magezi temwe kalubiriza okutegera bakugana kwe kweyazika ko genda weyazika kwa Ameria nambala weyazika ko bwolumu tetugana magezi ko geyazika ko bwolumu gamen ndero ntegeera ndero nageyazise kantegeeremu akatono kanonga zeeyo Shiba yandeka ojja kuba n'omutima gwange mukakamunga mulungi omatire ogenda kuba n'emirembe mitima nayo ojja kusonga kukuna denge bikata bya lumondo be mimonde mbikata lwa Shiba kalungi ebikere byale mu kubologa luli okungongota biri awo biremedde okutemba ennyumba kati bimyasamirira mute banange ebintu ebimuntu byogerako nenga tubyogeza mazima mwaliwa nyaba wa break nyaba wa time mwakola wochi what do you do mwakola kibebe mwakola ebyale mu kutambula kati mubukira omwana ku nyimba zempya yemo muyimba wa mukola dishes na baba mu bookings mbilizi 31st ngasa aposta za muje baba bookings muyimba wa oba mweyimbira temutu tama fetu atamwata mwadde obulimba tutambana mazima Shiba yabaleka watabadde mwakola ki yaba wa time naba wa chance yabale mukozesa kati yakomawo mutule musirike muteka mazima tamate mutukoya mubutike ntamate mutukoya muninge ndibali baza amatako muni mugana okukiza bo yakola figa ngazadde musimanya kola simayiki gweraho goto byagala kubera ngaye figa ya Shiba wali watajagala abakazi mweyimba mulega okujja ko bana abanje abalinga entumo za kasasira abatana na shape tona na chiwato wa mukwato toya wala chiwato na kugulu ensinga eringa chiwato ne webuzo no bamukwata wa yasatya figa ya Shiba waliwo mukazi ku lukalu lwe Uganda tajagala waliwo muyimba tajagala kunyumira ngo yenga Shiba ndaba nengo ye mukopaye bya yambala bye muddamu ate mwene mugana okunyuma mwakolanga emirawe ejigo yakawunga mbera unga mutukoya ngate ekintu kyangu nnyo ekyokutegera nogaba nero bwolu mukantegereko temututamu zabayimbi oyo omukyala Fulufiga ye yakugamba nti olutalo munange aba alwewulira nti neweteganiro batera omukwata kasolo dwewola asolo kubanga luyingiramu kakati ali ku mukyala Cinderella Sanyu the King herself mbalemedde ku Shiba era natuuka n'omugamba nti olunaku lw'olitegeera nti Shiba yakuleka nti oliddamu amagezi abange bano bafaaki naye nga ffe wetuli okubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo ate akafaananyi koolabaako ono mwana mulenzi Baraka wewaffe waneeno ffenna tumumanyi ono omukyala mu Nigeria bamuyita Temi era nga nawuliddeko nti abantu bano essaawa yakakati we twagerera bayungidde studio bali mu kubanga bafumba era nti ssaawa yonna bajja tujjulira ate mumanyi Baraka ye mwanatu waba yasazeewo okufumba afumbira ddala so tusuubira ekinene nnyo oba tusuubira hit ey'amaanyi ejja kubanga efuluma ssaawa yonna eyo tuvuddeyo Jose Chameleone asindikidde Nebat Events ono yeeyita generational promoter amusindikidde obubaka obukakali era namugamba nti muganda wange oneesibyeko oneesimbyemu sikolangako naawe wali okozeko n'abaganda bange abato bange byaliwo nze saabimanya era saabiriimu nti naye onnemeddeko ate nga tolina bukakafu lw'ebintu ebyogera agambye nti lwoddamu okunjogerako ate ebintu ebirala tujja kwegasimbagana mu kkooti obinyonyole Robert promoter simanyi why you have a problem with me simanyi lwaki olina ekizibu nange because sikolangako naawe ndi oli promoter wange nkolaganye ne babbalamu nkolaganye ne baketi ne babitex tubeerangako na promoter wange nogu buli lwovaayo olabika ng'olina ekizibu nange ate wazisiina ekizibu naawe my brother
nkulaba emirundi mingi ku social media ng'oyogera ebintu byoyogera nga ne bwentula mu maaso go ndaba obukyayi. I don't really know why. Nobody olaba njagala otegeere oba weetegezebwa byoyogera nti oyogera ebigambo ebitali factual n'oyogera ebigambo ebisiga obukyayi. You know, wakola ne Paraso wakola business zamwe saaliyo, wakola ne Wizo ne mufuna emitawana gyamwe saaliyo. You know, naye embeera gy'oteesewo eringa nti nakufuukira omulimu my brother. Saagala kugamba nti oba kati obanyama tubasuubira nti bijja kugwiranga mu maanyi oba mu social media whatever. Ankono bali njagala buno obubaka bukutuukeko. Nkwegayiridde byonna byozze nga onjogerako ng'onengeza ng'onfula ekitagasa ebyo tubyerabire. Naye ogenda kukomawo my brother. Si mutima mubi Uganda efugibwa amateeka bro. Nze sirina business naawe sina kinakukola naye oli awo buli lw'oyogera bw'oti nojja n'onteekamu erinnya lyange n'ompeebuula. Sirina kinali kukoze. No, but you know that I have never done it. Ne mwalwana ne bawizo ne mukyaka n'abantu. I've never been part of your story. So kyemani njagala nobody ategeere oba kinjagala nobody ofunye obubaka buno bino bizoyogera bro mbiwulira ate era mbiraba bikome ku ebyo because muneeyongerayo ngenda ku engaginga nga nkubanja facts ku bintu byoyogera my brother. Neetondawo ng'omuntu nga nyimba nga nkola ebintu ebyanfula kikyendi kati guli mu kwetondawo mu kugezaako kulabika nti gw'omanyi nnyo ate nga tomanyi my brother. Nkwegayiridde nnyo eno vidiyo ngirekodinga nga mulanga nti sigenda kubagana naawe naye my brother nja kuyingaginga ojulire ebintu byozookola byoyogera. So mbadde okusaba omutima omulungi okomaawo kuba abantu tonyiza nze kawula n'abawagizi bange n'abantu abamanya amateeka abali very willing obambagana naawe ku bintu byoyogera. Njagala Nobert otandika okugenda eri factual bamu ebyo ebyolujeregerezi my brother. Bisigadde tewali mutawaana naye Nobert komaawo nkwegayiridde. Nze nkuwadde last warning koddamu konaddamu okuba ng'onjogerako ebyaswankaba twesangeyo mu kooti nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Waliwo amawulire ate agabadde gakagwawo ga Spice Diana ne manager we Roger nti bano baddiŋŋanye era basazeewo nti baddemu bakolere wamu abafuna endorsements bakuba abantu omuziki. Naye nga byonna bigenda mu maaso aliwo amawulire getufunye nti Spice Diana sawa netwogerera federation yagivaamu. At the moment waliko president oba okyali wa federation pozi naliko vice wabivuddemu. Wali vice wa Eddie Kenzo mwali basatu gweshiba ne Kenzo daba kulimbye nti manye ebigenda mu maaso eyo. Sente wezi kusubi akase kirungi tulina omukutwasigaza friendship n'abamu. Kenzo is my good friend n'abalala so sente zigwawo n'omukwano kikulu. That's what matters. Ebirala byonna so ine bitugatta. Ekyebuziwa kiki ekigoba abantu mu federation eno banga atandikira mu giya nnene era abamizisya ne balaga nti ebintu bitambula bulungi naye ogenda okubuuza ono nze navaayo ogenda okubuuza oli nagenda okomawo okutegeera dadandule ng'alumbye bubi nnyo Eddie Kenzo naye ng'ajjukira bye baali mu kintu ekyo nnyo simanyi ekyo kyaliwo oba nsonga yakasente era nga tugenda mu maaso Spice Diana yeyongedde n'annyonnyola nti ye talina kakwate n'ebya campaign atujjukira omukyala Nina Rose yeesimbyewo naye mu kwesimbawo kwe omukyala ono agamba nti tagenda mu campaigningirako tabiriimu. I say one of your ex-friends or whether she ever been your friend naye yafunye card mukyala Nina Rose yafunye kadi wajire ate mnenzi manyine wezifaanana sirabako kadi bwefaanana yafunye kadi bagita immunization card abala bagita ki ID sijirabanga nako bwefaanana so muzasifunanga mukisa ogwo.
Onomukwatira muko. Muki oba? Mu campaign yafunye kadi agenda kwesimbayo Sembabule Nina Rose. I wish her the best. Tomukwatemu. Ekyo kiyinza oba ekizibu. Nyinza obutasobola. Nyinza omukwegattaawo. Okwagaliza omuntu osomwagaliza mu ngeri nnyingi nnyo. Oyinza obutabeerawo physically but omwagaliza ebirungi. Mwatereramuko. Muki? Twalabako ebyaliwo awo. Oyinza obba bamusonyiwa. Nanyiiga ddi? Tewanyiiga? Sinanyiiga anti kiri kyatukawo nyiige. Anti waliwo yagamba nti ayomba n'abakyala bampi. Kati ekinyiize? No. Oli mumpi? Nawe mba ndi mumpi era it's okay still. Obumpi obutaluma. So kati tubatuusako ebitambula ebigenda mu maaso. Byonna wano bantu abo baaliko ba mikwano naye simanyi kyekyaliwo ate ntegeerako mbu bamala ne babeeramuko ne beef tetumanyi kyaliwo naye nga byebyo essaawa ya kakati ebiri ku ground ebitambula era nga ffe tubaawo kubanga tugakuwa. Tuvuddeyo tweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo. Tugendeko ku nsonga ezitrending ezitambula wano eno mu ggwanga Uganda. Nkugambye nti Segona akutte wansi ne waggulu naye nga sinakutwala wa Segona mwagategeddeko nti Mr and Mrs Ssekaggya ssaawa yonna mbaga era amawulire agaliwo galaga nti abantu bano njogera ku Chosen Beck ne Bba twategeddeko nti ababiri bano bali mu kutegeka mbu okusookera ddala introduction era nga mbu mukolo gwonna ndowooza banaamalamu introduction bagende mu wedding byonna byetaaga obukadde 300 million obukadde 3 era ku bukadde 3 ebyo twategeddeko nti Mr Ssekaggya yataddewo obukadde 10 ate Mrs Ssekaggya nateekawo obukadde 5 butandiikirewo ddala so kutandikira ku balina million 15 nga twalabye abantu bavuddeyo kubanga baba contributingirako so buli kimu kiri mu giya era nga omukolo ogwo ndowooza tugwesunze tujja kubanga tugubaweereza waneno ebyo byonna nga bigenda mu maaso nze nkugambye ndiwo kubanga nkutuusaako buli kimu ekitambula tugendeko ku nsonga za Medad Segona zo zikose wansi ne waggulu era nga abaana bamusabula left right center abalonzi ne bamubuuza kiki kiwaleka mu parliament tuyagala okugendayo kunona abamu ne bamugamba nti emyaka 15 lwaki obadde mu parliament lwaki ojjukira lunaku olwaleero okuvaayo mbotu wa accountability nga bulijjo wali tojogerako abantu bakoowu Segona kuba omusajja gwoliko tomutegeera oyo walukagga musango oyo gwolaba musambwa buli kyakola akiwangula kati wuuyo ebizigo kyabiwulira amazima ga Katonda va ku musajja kola bibyo oyo omusajja muzibu nnyo yansobera oyo omusajja era wamulaba ebeera ova ku muntu n'ayimba ekibiina kirambo kimanyi nti yayimbe yali akulembera yavaawo ye n'aba mukulu awo oyo musambwa okuva emabega omumanyi gyava oba omulabidde awo anze nkulabulabulabuzi omusajja muveeko walukagga muzibu nange namutyadda nzimanye ebyafaayo bye Segona oba oli kuwalukagga ng'oyagala mugira gw'omanyi nze gami musanvu muzibu kati olaba gyali nino oba mugezi naawe ng'okyanoonya kulya kamere oba obe ne woosu va ku musajja n'ebizigo laba byavaawo omusajja muveeko omwana nze kasimaani migwa kirabika entebe yeewooma kubanga buli ayingira mu ntebe ezo tebaagala vaayo era olabira ddala omuntu nga gye muyisiza bubi nnyo nalaba wano mujjukira akalulu akaggwa omukulu Dr. Hilderman we yawangula Amelia Kyambadde omukyalo oyo yavaayo n'agamba nti tebalina kyebalina in fact yatuuka n'okugamba nti basigadde mu mabanja mbu ye nga ye asigadde mu mabanja talina yadde n'ekikumi mbu kubanga essente zonna ze yafunanga yazizanga mu balonzi n'agamba nti oba oliya yali ayagala ddeyo asooka akole ki yezimbe butone ngamba ebintu si byangu kakati Medad Segona abaana bamuli bubi Kati now Segona you yourself I want you sit down and make your own assessment as you the last time when you were given the card what did you do as you and you have already called yourself a player the reason why you are not given a card you didn't play very well you have called yourself a player and this time around we don't need players period genda it is not a matter musimani inevitable this is not the issue of elites but why you belong to some social class of group but we card just because of that we have seen the people in the parliament who have even books than you and they are doing nothing
when Nobert Mao was here, speaking a lot of grammar. Kume he's a munyampi. And people had hope in him also. Mujawan, when you start speaking English as if you were one of the directors when they were publishing Oxford Dictionary. But if you reach in the parliament, you do nothing. Most of you here, you get the Bible and you swear how you will follow constitution. But when you reach parliament, it's the first thing you temper with, changing on your favor. What are you saying? Make assessment. You ask yourself, what did you do to the people? Period. Lekabi nombo lwako oyogera nnyo mbokoze nnyo okoze wochi mbebikolwa okoze wochi kale. We are not in for reforms, you people. We are in for revolution that even if they wake up tomorrow and remove NU Pinga Chibina, revolution will move on. Period. Katababa kuwaga wagambo, they made the mistake not to give you the card. Wakuwe card. Wasn't the voters are stupid. They can follow you wherever you go. If you think that we are in a circus, osola tutwala ulijogenda, osoka no tutwala mupate, no tuzamu independence. Jangu mu independence tukulinze tulabe. Uwa which are vote for you. Are we not the voters who are talking? Oh. Muro wazamu tetutegera yebizibu byamu. Until you can go to party, and again you pull us from party to follow you. If you are going to let this one go to anyone who's coming in independent, make it sure you have your independent voters also. Kuanga the same Ugandans that you think they are stupid. Our eyes are opened, my brothers and sisters. Why is it that you people, you always want everything to be on your favor? Okay, if it is a matter of just to gain it, you mean others don't want to gain it. Think of that also. Can you think of that? Look at you. And the voters themselves, they were the one shouting from back the other side. Temu wakse kona kadi. Temu katu wado yagala wakuwe kada ni agendo kulonda. Aba wakuwaga waga tori mugezi nyo. Jangu mo independent, we are waiting for you and we want you to come. To kurage that all of those ones who are in the parliament, they are there with the consent from the governed. You are most welcome, Jangu. Oh, Rabono Segona. Kugambye kitokotanga sitsanikire era buli omu yeyongera okubanga wavyuze era nga kale ekintu ndowooza nti omukulu Medard Sseggona yali so confident nga amanyi nti ekada jjagifuna kubanga yayogeranga lunye mu luwatu nti Nuupu emwetaaga era Nuupu tesobola kubaawo watali so owange naye ne Junior Tamale Mirundi Junior naye talutumidde mwana naye ino wanene obubaka bwa Sseggona. Sseggona toddamu kutusumbuwa. Bw'oba olowooza ati wasoma nnyo tetulonda headmaster. Wano tetulonda headmaster wa ssomero lyo Sseggona. Genda e Mengo bakuwa omulimu. Obeere sekuritale wa Katikkiro. Sseggona tuggyeeko olugezigezi. NUP si kibiina kyo. Genda okole ekibiina kyo Sseggona oteekemu olugezigezi lwo. Kasajja gwe watutamaatama. Akasajja bikalugezigezi Sseggona twakukoowadde abantu beenu. Toziika toyina kyokola obeera bubeezaawo kuzoola maaso gakulya ng'entengotengo. Nze kasajja gwe wantama. Era Bobi Wine sikwagala naye weebale. Otuwonyezza olumbulugu lw'akasajja. Bannange akasajja ka Sseggona kalina olugezigezi. Tebayempadde kaadi bagikuweere ki? Sseggona okoze ki? Mu kisanja kyo tuweeyo by'okoze. Tekaguddewo wadde nayikondo wadde bowawolo. Toyina kyokoledde bantu bo Sseggona. Kuzola buzozi maaso sibanya ndi w'ekitiibwa mwekwate n'empuuga mudde Mengo. Olwo olugezigezi lwammwe twabadukoowadde. Temuyina bye mukolera abantu mwesiba ku Museveni. Kyazijja kujjako myaka 2 Sseggona obadde mu parliament okoze eki? Kiki weerabiddeyo tukikuwe? Weerabidde ki tukikuwe? Kyoba otugamba kyokka.
kasajja gwe watutamya lugezigezi. Bobi Wine sikwagala naye weebale tugobera kasajja ako. Bobi Wine nagulidde enkoko kungobera Sseggona akasajja kalina olugezigezi konna kwogera kennyinyimbwa abantu. Sseggona ekyagobeza era byokola kulowooza nti otegeera nnyo ekyagobeza Sseggona. Mumpulira bulungi? Yes, am I loud and clear? Sseggona ekyakugobeza era kyokola lugezigezi. Webali kubanga wekumide ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomo nabyo tovaawo.